teekamu obukuumi wetaaga shite emala wafunye akawala akalala ate ono omulenzi ono tali ayinza obutabisobola mulaba ali nnyo mu byange nga amusobozesezza okutuuka eyo ffe nga Darvic Longi tuli basanyufu nnyo era nga tumanyi nti Mukama yonna yonna gy'ayagala okutuuka ajja mutuusaayo. Thank you very much. Thank you. First of all, let me thank you, team Darvic Longi. Mwebale ddala. Munsonyiwe kakozese Luganda kuba tuli mu Buganda. Munsonyiwe. Kati nsanyuse nnyo okubalaba. Ekisooka ddala. Saafuna mukisa nga tiimu yonna kubalaba ku lunaku olwa weekend. Naye teri kinsanyusiza ate kyenyongedde okunjagaza. When I was leaving the post of the tujja kugula table nga ffe Darvic Longi era nsazeewo nange neŋŋamba weeri naŋŋamba kumande jangu wano neŋŋamba kanzije biti nkutemu munyinza okuba nkereyemu naye at least kale ntuuse era ngenda kutwala okwebaza madamu mwebale nnyo ddala. This is the community for Darvic Longi. They bought me a one table. Era tobeereyo munnaye n'olowooza nina emikwano mitono banono eno bbala namba ngiyimbiramu esangibwa Kitende. It's called Darvic Longi. Naye they bought a table. Guess what? They are supporting me, yet I come here and work with them. Thank you very much. Mbebaza nnyo mwebalire ddala. Nsiimye ddala. Olunaku olwo ojja kuba alwedde olwokutaano luno bannaye mbalize. Ate babadde Africa manche ngenda okukola ekyenjawulo. Table etera kubeera y'abantu 5 naye according to mujje mukyakale. I will be ready. The security is tight. Jangungo yambadde nga bw'oyagala buli kimu buli sound matala. So I'll be glad. Thank you very much. Thank you so much. Thank you very much. Bannange mujje mutuwagire wano kuba kati nange kati nkola wano. Mujje mutuwagire wano ku Darvic Longi nange wenkola nga bwe n'Omukama Kabaka ankolawa Ekitende wano wensangibwa. Thank you very much. Thank you very much. BBS Telefine yaffe mbebaza nnyo n'okutubeerera emabega waffe n'okutunga emiziku waffe n'okutwagaliza emirembe gyonna Ssaabasajja Kabaka awangaale ate nga n'ekirala ekisembayo bannange wano tuli ku Darvic Longi nalo. Lwaki mwavuddeyo ne musalawo mu supporting Kabako? Kabako is one of us actually. Kabako abeera mu bitundu ebyenjawulo naye ajja wano ku Darvic Longi ne tubeera naye. He's actually family. Kati omuntu family member tetusabula butavaayo okumusupportinga. Era nga tuli ba mukisa nnyo okubeera nga one of us is gonna have a massive event, and for the time he has worked so hard to reach where he is. You know that tekibeera kyangu naye twebaza Mukama kubanga amusobozesezza okutuuka eyo. Ffe nga Darvic Longi tuli basanyufu nnyo era nga tumanyi nti Mukama yonna gy'ayagala okutuuka ajja mutuusaayo. Okay, nawulidde nti olugendo luno n'okukwatagana kuno ne Kabako emabegako mwadde mwinayo performance era onna olugendo lwasinzidde ne mufunamu that kind of love and supporting him. Machazo olw'omukaaga yali performance ye naye nga bwe nkugambye nti Kabako is one of us. Muntu w'abantu omanyi omuntu n'abeera nga celebrity naye nga ajja ate mu bantu n'ababeeramu n'ateewanika eyo waggulu nti nze situukibwako bantu. Kabako ye wanjawulo. Talina ba bouncer. Talina abo bakangakanga abantu batambula nabo bambi nabo bwe batuuka batubongako bulungi nnyo ffenna ne tukola ki ne tubeera nga kwegamba tusobola omutuukirira kiraba. Yes, so ekyo akikuumiraawo okubeera nga asigala nga muntu w'abantu kubanga mu nsi muno buli omu yeetaaga munne okiraba. So nga Darvic Longi mumuguzeeko? Ffe nga Darvic Longi tuguze tebo ya $1,000,000 era nga 8 ku kalenda banange tugenda kubeerayo mwetegeke tugenda dusupportinga omuntu waffe era ffe tubeerewo ng'akikuba bulungi nnyo. Nga tumaliriza luyimba ki lwanaayimba n'ogamba famire banaayi kyemmanyi mukkuse tuve wano. Luyimba ki? Nambeebu Kabako feye waffe.
Kuba show. Kuba show. Okay. The energy he uses, it's really, really beautiful. Okay. And we are so proud of him as Darvic Lounge. Okay. Darvic Lounge. Nawundi mukwebaza kuolooza nze kukola ki? Gomanyi kyenziza okukola wongwiri. Oze kukola ki? Nva kutunda kati table. Olwo kira kimpuuba. Kiba kinkoze kiti ekyo. Kiba kikutambulidde bulungi. Kati zokumperereza tanga. Nenga table. Nasitwala kusipindi y'ekitalo. Ogamba tetuli makindi. Ogamba tuliwa. Teba gye tuli. Tuli kalenda naye ogamba oba tuliwa. Olaba mukyali wange gy'oli. Togwamanyi kisookera ddala. Nemerako naye ng'ekisingira ddala kyo kimu. Wonna wooli kutuukako. Kati teba ate nzitunda nju ku nju. Kano kalango. Bw'onneekanga ku mulyango ogwo sikalimu ssente empala ngende. Luno si luseke. Basasula ntuuyo. Payipo. Bw'onneekanga ewo ku muzigo gulawo payipo ng'etuuse pakira ssente mpa. You first stand there. Yeah. It's called D-A. DAR. VIC. Da Vinci. It is not new. Dixon, are you in your uniform? Call me Mosh, Skylar, and Tim. And our 2 girls. Alright? Mami, just a second. I saw.